ekyebuuzibwa ddala Susan Makula anobye Akatambi akalumiriza Pastor Bujingo kaakano male mabirizi eyamulopye alemeddeko so nga lsma Olaxess azze ne lisiti y'abakyala beyegomba. Kale ago n'agasingawo ng'oba olindirira mu bujjuvu. Nampijja Florence kinampijja nkyagala oba nkyagala nampijja kiina agaaso n'oguwumi gw'abanayo gw'Abaganda naye nga kindabikira bulungi tinampijja njagala kitashabi kinyankole ekyo kitashabi kyeka kiine essupu tashabi kyeka kiine essupu Diana Nabatanzi nali mwagala nnyo nakola naye kasukaali ayina ebisambi bwenti buli we yasekanga ati ebizambi ne bigaziwamu nga ningiza nga artisti kaningize Diana nakyagala nnyo naye laba we kigenda kyebaka ne Lwasa embwa ya Lwasa Diana we yasuula Lwasa awo nenkivaako nenziruka kaneyongereyo nenjagala kino kireipi simanyi bindeeba omusajja nakiwasa nenyiga naye nenkyeyagalirayo kibindeeba kiremipi kinsanyusa remipi ansanyusa ebyo byatengawo biwulidde mukwano gwange ye lsma Olaxess aka ejjajja Ichuli bw'atyo wasazeewo okubeera nga temunanga atunnyonnyola ye abakyala bawulira nga yeegombera ddala naye ng'ate musiibye mutya mikwano gyange mujje balike egyo gye mukakalabya obuuyi eyo mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo so ng'ate basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi sijja kuba kubeera ng'ate mbeebaza olw'obutakoowa nammwe kubeera ng'ate muntegeranga matyo era ngendo ssabira ggwe eyakanneeyungako essaawa eno yennyini bambi subscribe ng'ate kakakadde butereevu tojja kujjusa amanya ayinza omumbejja Aisha Nassolo era butereevu wano ofunirawo amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku baselebrities baffe bonna aba wano saako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga munaku ezimu tubeera wano nga twebulirira ku nsonga ezimu ez'enjawulo kale munange nno osubscribinga munange tojja kwejjusa. So nga ate okwongerayo mawulire gaffe amalala bannayuganda batandise dde okubeera nga ate babitambuza wali ku social media naddala ku Facebook nga batambuza ebifaananyi sako ne bu audio obw'enjawulo nga bagamba nti Susan Makula bw'atyo yanobye dda n'ava mu maka ga Pastor Bujingo. Mukwano gwange nziza okubeera nga ate nkiriyalingawo zino zonna rumors nti ekyamazima Susan Makula tannanobako zino zonna ngambe zigenda maaso n'okubeera nga ate zibungeesebwa naye nga ate Susan Makula tannanobako. Yes, Pastor Bujingo yagenda naye yeegana nti ebyokwanjulwa tebibeerangawo naye ekyamazima ffenna tukimanyi bulungi nti Susan Makula ne Pastor Bujingo bakyali bonna era nze muli ninamu ne feeling egamba nti kino baakiteesezzaako sigamba nti Pastor Bujingo yavudde gy'avudde najja n'akyogera emabegako awo nakutuusako akatambi nga Susan Makula yennyini ye yasooka okubeera nga kino ekintu akyogera nga banne bamuyozaayoza okuli Pavin Nono anti Sumoyo programu yaabwe The Junction ku Salt TV ffenna ndowooza eyo tugimanyi bulungi bw'atyo oluvannyuma lw'emikolo baali bamuyozaayoza nti ye munnange nga wanyumye kulikayo mikolo bw'atyo n'ategeeza akatambi ako nakakuleetera wano ng'agamba nti okwo kwabadde kumanyagana it was just a get together. So Susan Makula ye yasookera ddala okubeera nga atayogera bwatu lwakuba yakyogera mu ngeri ya lusaagiriro abantu abasinga obungi ne batakola ki ne batakiteekako nnyo attention wabula ate ne Pastor Bujingo wavaayo ate essaawa eno n'ayogera ekintu kyekimu ate kitudrivinga ku kiri Susan Makula kye yasooka okubeera ng'ayogera so kitulaga nti bano abantu kino ekintu bakiteesaako buteesa baatuula wansi ne baluka ekintu kyabwe era ne bagamba nti ojja kwogera bwoti ne bwoti so munange Susan Makula tannabeera ng'anoba kubanga n'ekyo Pastor Bujingo kye yayogera nze nsuubira baamala kiteesaako olw'obutambi obubiri bwonna bwe natuula wansi nze nga nze omuntu nembugeraageranya Susan Makula ye yasooka okwogera ne Pastor Bujingo n'ayogera kyokka ne Pastor Kayiwa naye bw'atyo yavuddeyo eyabasabira mu kwanjula okwo bannange naye bw'atyo n'abyeganira akatambi ako nako nakakutuusizzaako olunaku lw'eggulo gwa tannabeera ng'ate okalaba osobokera mu vidiyo gye naakasembayo okubeera nga nkola ndyoke enkola eno ojja kubeera ng'ate munange musajja mukulu oyo naye omwewulirako Pastor Kayiwa nga naye bw'atyo agamba abannange kuli kwali kumanyagana munnange tekwali kwanjula kale bannange mu Uganda olemwa wabula ng'ate wetutuukidde essaawa eno yennyini Pastor Bujingo bamugiddeyo akatambi kennyini ke yayimirira mu maaso g'abantu mu kkanisa ye bw'atyo n'agenda maaso n'okubeera ng'abategeeza ng'okwanjula bwe kwali kugenda obbeerayo olwokubiri n'ennaku z'omwezi n'azoogera buli kimu era akatambi ako kenziza okubeera ng'ate munange kakutuusaako gwe akyalimu okubuusabuusa
nti oba oliawo omusajja bamuwaayiriza oba munange baali mu kumanyagana nga bano bannamawulire be babimusibako nti kwali kwanjula. Ngenda kuba nkakulekerako akatambi ke naawe okeewulireko nga musajja mukulu yennyini Pastor Bujingo abuulira abantu mu kkanisa ye nga wagenda okubeera ng'ate ayanjula Susan Makula era afuuke Bujingo ajjudde. Byonna munange naawe ogende maaso n'okubeera ng'ate obifollowinga. Nakusuubiza nti story eno ngenda gifollowinga okuva we yatandikidde paka ate munange gyegenda okubeera ng'eggwira. Wabula tubadde tukyali awo era eggulo nazze ne nkutuusako obutambi wano emabegako eggulo. Naze ne nkutuusako awo obutambi nga bwatyo Pastor Bujingo ayimiridde mu kkanisa ye ali bize avuma ono Malema Birize yagenda mu kooti n'akola ki n'amuwawaabira. Yamuvumye ebigambo bingi nnyo bingi ddala byesobola kubeera ng'ate empisa mu kamwa kange naye obutambi bwonna bukuteereddeko. Wabula wetuukidde olunaku olwaleero era ne Malema Birize naye bw'ati avuddeyo naye n'abaako byayogera ye alemeddeko nkuyege kujja alemeddeko agamba ssebo olina okubeera ng'ate ogenda owera ennembe n'emisango gyo. Ngenda kuba nkulekerako obutambi obwo bwonna ogende maaso n'okubeera ng'obwerabirako nenga kyengenda okusaba kiri kimu subscribinga teekako akadde tojja kubeera ng'ate omisinga updates zonna ezigenda maaso wano eno. Like nga video eno woba ojagadde gisharinge woba ojagadde abankumira takumira mpena naye ng'ate tosiseetuka kubanga ekyamazima nkomawo essaawa eno yennyini n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala. Ku Tuesday nga Susan Makula anyanjula ku Lwokubiri nga 7 era ku Lwokubiri nga 7 kubanga bampimidde omuwendo gw'abantu b'entwala tugenda kukola traditions zonna. Maama wa Susan Makula mukyala mutoolo abatoolo mbassaamu ekitiibwa. Taata wa Susan Makula musajja muganda musajja wa Lugave ab'Olugave mbassaamu ekitiibwa. Ate nze ndi musajja munnalwanda azaalibwa mu Buganda muganda munnalwanda bwe ntyawo akati tugenda kukola omukolo gwe bayita traditional marriage give away kuyingira kyonna kyokirowoozaako. Omukolo ogwo nasabye ku Soloti TV gubeere live zikubira ddala obanga oyagadde ekigambo ekyo zikubira ddala oyongeremu n'akalulu obanga okyagadde. Nasabye omukolo ogwo gubeere ku Soloti TV live ku Tuesday nga Susan Makula anyanjula mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Ekyaddondo. Certificate namaze okugigula namaze dde okukiika embuga. Ekifaananyi kya maama Nnabagereka nkirina, ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka waffe empologoma ya Buganda Ronald Mwenamutebi awangaale nakyo namaze dde okukifuna. Byonna bye bambuuze wa mwami Sserunjogi mbirina kati. Oba tutegereganye naye yo service ku Kanani ejja kubaawo, omusumba omulala ajja kuba waali. Nange mbereko Mr. Jude ne Makula naye abeere Bujingo ebiriyo. In a case about Bujingo abusing, I said he has his freedom of speech. Let him exercise it the way he wants it. I have my freedom to open up a case against him. I opened up a case against him. It is pending. It will come up on 21st. So no matter byavuma simanyi mvumyechi ateka akati oyo mu mabizi, it doesn't matter. Byonna byogere. It doesn't matter. Kimbabuza bwe yagambye ndi mabizi kati siriwo ndi mbizi. So omuleka nayogera na outbusting ali mu mbeera nzibu nnyo tabitegeera. Yabala bubi nti yalowooza nti ajja genda akola okwanjula bigwerawo. So kati kyamukutte kati alajana akimanya emyaka 5 naye bw'obulya saboni amaana akkiriza alina bwe yagala naluga nti zino embizi bw'otaba mugumu zikutwala. So akimanya embizi zimutwala. So it doesn't matter ani akutwala, but point is waliwo kesi eri mu court. So we cannot waste more time. Bujingo yanvumi avume. It does jaja yagamba nga ekifumbo kimenye gumba. Ekifumbo kimenye gumba, ekifumbo tekimenya gumba. Ekifumbo tekyajjewo summons zimuyita. Ekifumbo tekyajjewo crimes ya committing. Ekifumbo tekyajjewo requirement ya video.
Jialiko. So we won't waste time. We will not waste more time. Into yagambye echi. Yagambye mabirizi simanyi mabizi. Doesn't matter. Nebo ayogera chi. Question is, are we moving? Ebintu bitambula bitukola. Period. Because abamati amusajja akuyise embizi kati we yampise embizi kati ndi mbizi. Sitambula. Siri muntu sogera namwe nabadde embizi. But two, tebikola makulu wansonga. Embizi yo nga pigi yennyini nga bwe yajogedde. Singa ejja nekulabiriza ngolaga jayidde bibo n'emulya n'emutta. Kati ne bwogivuma nti era embizi eno embizi mbi era embizi mbi nnyo. Oba kyazza kiyeba yamulidde. So Bujingo already ali cornered nagaye mbagambye nti awedde omulamuzi yakonfaminze emisango gye gyonna esatu. So ali mu dire stress, ali mu mbeera nzibu. So tulina omusaasira abo olaba nga olusa akola outburst. Muzireke, that's his freedom. Ayogere avemu empewo naye kavemu ku mpewo. I think after trying everything nalaba nga tebijja soboka. Trying everything nalaba mabizajja mu compromising biki so. That's not bibina yayogedde si big deal, yayogedde ebintu bingi, abuuza mukazi wange, abuuza biki n'agamba no wabira kitaawo, no wabira kabaka, no wabira buli omu nti yes awakitwala akitegedde agenda akitegeera. Tolaba mbuuka biswa ate enkulukuku ate enkulukuku. So agenda akitegeera. So mwembazema bagamba nti Bujingo yakuvumye. Yes yanvumye. Mvumwa it's normal okunvuma. It's normal okwogera kyonna. You can even call me stupid, you can even call me pig, but that does not take away the fact. Tekijjawo mazima galiwo, omusango gye guli mu kooti, obujulizi tuli mu kubukuŋŋaanya, obujulizi bwaleeteddwa n'ebiringa ebyo. Okitegeera. Kati kansooka enziremu ono, but counsel, how comes we are discussing the case that is before the court on social media? Now, no law prohibits citizens from discussing a case which is in court. And I repeat, no law. Instead, our laws, and by those laws I mean the Constitution, and I think I should open it here for Yunji Basomere, support the Constitution, supports people talking about cases pending in courts of law. And yes, line eyo ekisooka eri mu article 1 ya Constitution, because article 1 ya Constitution ekugamba nti you are the sovereign. Sovereignty eri mu bantu banna Uganda. Kakati toyinza tugamba nti sovereignty eri mu banna Uganda ate tebasobola kugikola.